Poliisi ekyagenda mu maaso n'okufuuza ebifo ebyenjawulo okulaba ng'ezuula abatemu abata Mariam Nagirinya ne Ssaalongo Ronald Kitayimbwa. Okusinziira ku poliisi baliko abantu basatu abalala be bakutte ku kuttibwa kwa Mariam Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa ng'era ekyagenda mu maaso n'okunoonya abalala abateeberezebwa okwenyigira mu butemu buno. Twasobodde okuzimba ku intelligence gye twajja nga tufuna okwongereza ku baboda babiri be twali twakwata n'omwami omu eyali ateebereza okuba nti bamusaabaza ne bamutuusa kumpi n'amaka ga Nagirinya Maria. We twogerera kati tugezaako okugumiza okunoonyereza eri bano abasatu ne bali abasatu wamu tulina kati abasibe 6. Bambega ba poliisi bazinzeeko kaloogi yakamu mu Nateete okwongera okubeerako bye bazuula byonna ebikwata ku butemu buno obwaliwo omwezi oguwedde. Abakwate bagenda batwalibwa mu bitundu ebyenjawulo nga bwe bakwata n'abalala abasuubira okubeerako kye bamanyi ku baatemula ababiri bano. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti tebagenda kumenya mannya gaabwe olw'okunoonyereza okukyagenda mu maaso, kyokka n'akakasa nga omu ku bano bw'ali oyo yalabikira mu kifaananyi kye baafulumya ng'ali mu kikooti ekimyukirivu nga munda yali ayambaliddemu essaati enjeru. N'essaawa eyali emabega wa steering era jaketi eno twagifunye. Twasobodde okufuna ne sim card eya Kitayimbwa Ronald nga bano bakyagiina. Kuliko ssente ezaaliko zaggibwako ne ku simu ya Nagirinya Maria kwaliko ssente ezaaliko nazo zaggibwako. Twagala kumanya ssente zino zaggibwako zitya ng'ate baali tebalina pin number. Poliisi era etuuseeko n'ebbira mu Busiro awagambibwa okuba ng'omu ku bateeberezebwa okwenyigira mu butemu buno gy'abeera era gy'abadde awangaalira. Bano basaze oluggi lw'ennyumba wabula kigambibwa nti bagenze okutuuka munda nga Kimyankuye Mugabe. Ssentebe w'ekitundu kino Sarah Kalule agamba nti bano bayinza okuyambako mu kukwata abatemu abeenyigira mu kikolwa eky'ekko kino. Otasula mungu basibawo busibi ne batambula ne bagenda. Era oli abadde ababuuza mupangisa munnaabwe nga abagamba nti bakola ku mafuta. Kubanga abadde abalala nga basiibawo bagenda lwaggulu. Naye kati ono bakutte abadde yakamala wiiki nnamba nga taliimu. Oluvannyuma abantu bano poliisi ebatadde ku kabangali n'ebongerayo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mark Jackson Kasule ne Sally Hakim, BBS Telefina, Gambuuze.